Mama wa Barbara omuwala eyafiiridde e Dubai mu bed space ali mu maziga. Tamanyi waatandikira. Essaawa zino beetaaga $200,000 okusobola okuba nti bakomyawo omubiri oba omulambo gwa Barbara wano e Uganda. Asobola okuba nti ate aziikibwa abantu bwe. Naye maama ono embeera gy'alimu ate naye gaakaaba gaakomba. Embeera Barbara gy'abalesseemu yennyamiza. Bw'otunuulira vidiyo nga bw'ogiraba, akakayumba we batudde mama wa Barbara agamba nti mwe basula era omwana abalesseemu eyo mbeera. Barbara yabadde abalabirira, yabadde abasinira kasente ak'okukozesa n'okutetenkanyanga w'obimanyi. Amulekedde abaana nga jjajja yagenda okufuuka maama kati. Okitegera ekintu ekyo? Embeera omukadde ono gy'alimu naye ate yennyamiza. Awanjagidde bannayuganda bazira kisa balina emitima egirumirirwa okusobola okuba nti ate bamudduukirira mu kusobola okuba nti ate bakomyawo omubiri gwa Barbara wano e Uganda aziikibwe. Barbara yafiiridde Dubai naye rwafule $200,000 zigenda kugwa wali omubiri gwe okukoma wano e Uganda. Zigenda kugwa wali, okitegeera. So embeera y'obwetyo bweri, ebintu si byangu. Maama ali mu maziga, abaana kwegamba tebamanyi batandikira. Barbara yabadde abalabirira nga bw'omanyi omuzadde. Kasuke nkutuzeeko maama wa Barbara ono omwewulireko olabe embeera gy'alimu n'omulanga gwakubidde bannayuganda oluvannyuma lw'okufiira muwala we. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Obuyambi bwaimwe mbebaza olw'obuyambi bwaimwe. Nsaba omunambe baaba omwana yandekeire baaba kwagala omwana n'ono maama kagandeseemu ni gano. Nsaba obuyambi bwaimwe baaba kwagala munamba aveejaire eno tusobole okwiza eno omubiri gwe. Nsaba obuyambi bwaimwe bana muntaase enamba yange nzira ku ngeri yona yona n'abaire maama n'abaire baaba. Kale nsaba muntaase n'omwana azira baaba we. Nsaba muntaase enamba yange eri 0758 13 16 13 eri 0758 8 0758 13 16 13. Baana bange mwebale kumeeyo mwebale kuma Barbara ndi wano nsaba buyambi banange munambe muntaase banange zirali kunamba munambe muntaase babu buli alina kalina nambe muntaase banange nzira bwendi Megan yaje kunkolera kyendya nikyenkola kibuli kimu andekaira akaana kato kira kyendi nakyo nsaba munambe muntaase buli alina kalina banange muntaase munambe mungemereku nsaba buyambi bwaimwe banange. Megan n'abaire maama n'abaire baaba munambe muntaase buyambi banange. Amaina gange ninze aga Megan ni mwana wange ni Barbara kwagala munaimwe muntaase Barbara kwagala ireno kitundu tuli ku kyalo kikunu eno beeta yo Gombe Alishanti nawunze banange nawunze nebyokwogera bimbula bwe district ndi banange muntaase nzira buyambi bona mwana n'abaire baaba n'abaire maama bwendi muntaase banange saba kuntaasa abaana bange omuli yasobola okunamba muntaase babwaire asobola okwira yendi abaire baaba n'abaire maama saba buyambi bwaimwe. Ninenike mbitirivu kuba baaba ndegaire omwana mugere omwana muto ayenda okusoma omwana ayenda buli kimu niputinzira kyakukola banange muntaase ebyokwogera nzira banange saba buyambi bwaimwe alina okalina bantaase. So kibi nnyo kibi ddala tewali ku nsi ya Katonda kuno kintu kisinga kuluma
nga kuviibwako mwana ate ng'omwana oyo afudde tali wano mu Uganda. Manaye tewali ekintu kisinga kuba kya bbeeyi nga kuzza mulambo nga gufiiridde bweru wa Uganda. Ekintu ekyo simanyi lwaki oba kya bbeeyi. Omuntu omufu aba atya owa bbeeyi okukomawo okusinga omulamu. Nze munange ekintu ekyo kyannema. Bakwetera mu kofini naye muganda wange. Tugumye era tusaasire omukadde oyo embeera gy'ayitamu nga maama si nnyangu. Bw'obanga oyina muwalawo nga Babula, oba kati Babula yeribadde ettabi gwe gubadde omulandiro ogwaloka mu famire, ng'asobodde okuba nti agendako ebweru alabirire abaana be ne maama we, kati afudde abaana be basigadde mu bbanga. Tetumanyi taata w'abaana bano gy'ali, oba yafa oba mulamu. Okitegeera kubanga abaana Babula yabaleka ne jjajja waabwe. Bwe yali agenda e Dubai okukola, omwala oyo Babula yasooka mu kiyumba bambi. Naye bwe yagenda mu kiyumba ne bitatambula bulungi yatolokayo n'asooka okuba nti ate anoonya greener pasture. Abadde akola emirimu gya kkale wale be bana batalina mpapula guno na guli, agenda n'akuba ebicuba we bityo. N'asooka okuba nti ate afunamu akaki, afunamu akasente. Ebyembi gye byajjidde n'asooka okuba nti ate aluuzinga obulamu bwe bw'atyo, Mukama ng'asazeewo. So mbeera si nnungi nnyo okutwaliza wamu naye Mukama Katonda yasalawo era yatwala era yagaba. Kakati maama ono bw'olaba embeera muwala we gy'amuleseemu, ennyumba yokka gye basuulamu ekutte mu mbinabina. Kayumba kali awo katono kalinganga kiyungu. Okitegeera kyokka essaawa z'eno beetaaga emiliyoni 20 okuzza omulambo. Waliwo Bannayuganda babadde bagamba nti ssente maama azayagala okuzza omulambo bazimuwe azirabiriremu abazzukulu ba Babula baalese, okusinga okukwata omulambo okuguzza wano mbu baguziike. Mu Babula bamuziike ku ddungu. Simanyi gwandaba ekyo ekintu ekyo oyinza okiwagira, mpe ndowoozayo mu comment section. Mulimu Abannayuganda bali bagamba nti miliyoni 2 ezo sente nnyingi, bagenda kuguzza omulambo baguziike ate basigale nga bali bubi. Mbwe ezo miliyoni 2 bazikwate, mukadde azizannyise byayagala zirabirire abaana, naye Babula bamuziike ku ddungu. Nomanyi ekigambo okuba nti ofiiriddwa omwana n'otamuziikako, oba kale ne bamuziika naye nga gye bamuziise toyinza kuddamu yali n'okulaba ku ddaalo lye nga tosaana n'okulirima. Kyekyo neekiriwo kati. Mbuulira bw'aba ggwe oyinza kukola ki naye ng'ate omutima gwa maama sikiwa nti oba asobola okukkiriza ekintu ekyo. Okitegeera sikiwa nti oba asobola okukkiriza ekintu ekyo, kubanga tukkirize tugaane Babula yabadde alabirira abantu bano, abadde alabirira maama we, abadde alabirira abaana be. Tetumunenya mu nsi muno, buli omu akola ensobi, buli omu akola ensobi. Babula mukazi ate alina omutima, abadde mukazi ate alina omutima, tosobola mugaana kwagala. Waliwo amawulire agagamba nti yafudde tajjaamu lubuto, mbu teyabadde lubuto. Bintu bingi ebyetooloolerwa ku kufa kwe. Okitegeera bintu bingi ebyetoolera ku kufa kwe, naye ansi esigala emu nti Babula yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitegeera ekintu ekyo. So tulina kumusabira Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako, amulamuze kisa, kyokka kye tuyinza omusabira. Ate ne famire yagigumye. Kitegeera ekintu ekyo. Ate kibeere kyakuyiga eri mwenna abakolera ebweru. Kibeere kyakuyiga eri mwenna abakolera ebweru, si muwala si mulenzi, naye most especially mu abawala. Abawala obulamu bwammwe nno buli so at risk nga muli eyo e Dubai, naddala nga mwagenda nga bakadaama, nti ebintu bingi nnyo ebibatuukako nga temusobola n'okuyambibwa. Lwaki? Nti muli mu dduka. So mutryinga okubeera safe, mwekuume nga bwe kisoboka. Abaana bammwe babaagala be mwaleka e Uganda. Maama wo akwagala gwe waleka e Uganda. Taatawo, baawo bonna bakwagalira, bakwetaaga. So mbasabira buli omu mikisa. Mukama Katonda abagondeze mu mirimu gye mukola. Buli kimu kitambule bulungi. Mbaagala nnyo. Mwabale kuba nti ate musubscribinga, abakomentinga, mbeebaza nnyo.
nnyo nnyini ddala sobola kukoma kubeebaza. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Peace and love.